Chiliwono kuja kuchenja na chiwo saba jaina chawayo wende kateka Tuyanza tuyanzege tuyanzege bana kamukali nakawelero tuyanzege bana kakwana kama bomusa tuyanzege mukama tuyanzege bana mesaba mubona tulina Yaka tujalo wamekama kulala kwa kundi abadde omunaffe sa kuyambeko banange wokuyamba tesiga nti bantu n'olidde bubi wene bw'owanika bwoti atujja kutuuka wooli abaana wakiri bano abakulira bulangiti kubanga ekyamazima webali tweyanziza bannaffe ali musango nabo bana abagamba nti bwetwali mu kuziika taata wammwe tweyanziza abasobole bannyabo emmeeme egabagaba endiga ekyanga tosobola kwakuwala kubanga wayambye abaana ba Lodimooni Sempujja tweyanziza bale tweyanziza naba abantu nga bakwatiddwako abaana bato nnyo waliwo n'abatamanyi nti tuli mu kuziika kyakimama tweyanziza tweyanzeege mwegendereza ekigo gye kigenda mu kalogole tweyanziza basibawo ne bannyabo
Mukama tukwebaza kulaba dwano banazo kwabaza mu kino onakuba leero Mukama tukwebaza ku bulamu bw'omusajja Mukama awumudde mulinnya Mukama nsabira abaana bamulekwa Mukama bali wano Mukama balekeddwawo Mukama bali mu mbere okusoberwa nsaba Mukama ebirye nabo nsaba emiye Mukama ne namwandu nsaba emiye Mukama ne family ali mu mbere okusoberwa Mukama kubanga Zabuli ya 46 betugamba nti Katonda kiddukiro kyaffe agwe maanyi gaffe Katonda ne Mukama bamukolabe nnaku Mukama Insaba Mukama wakati mukusoberwa kabusaba Mukama abeere mu katulide gwe omusala bakwaye Mukama Izasirenga watulide kukange subi eddamu Nsaba Mukama watulide gwe mova kusesenduka Mukama mulinnya lyo Mukama ayinza nno ise kingi Nsaba Mukama otukole bulungi Nsaba bakole bulungi Mukama era Mukama nsabira n'ensimbi zibawadde Mukama okulanga baddukirira ku baana abo Mukama ekyamazima tezimala naye Mukama tukoze ekyo Mukama era Mukama nsaba ozimbiseemu Mukama zaba omukisa gwo zikole ebirungi Mukama byonna ebiza okugatta ku baana Mukama era nakuba Mukama babeerabira Mukama bagatibweko bulamu bwabwe Mukama nsabira ebintu byonna eby'omugenzi byalesse Mukama nsabiire emirembe babikulu Mukama basigaddewo kyokka nga n'abaana basigaddewo Mukama babirabire bulungi baleme okubijjawo Mukama era nsabira Mukama embeera yonna gikologera Mukama ey'okuziika eri Mukama nsabira byonna Mukama bisigaddeyo birabe omukisa gwo Mukama byonna tubisaba ebyesinga amannya go Yesu Kristo Mukama waffe Wana bangambye nziwe jjajja w'abaana olinnya lya kitaffe n'omwana omwoyo omutukuvu Mukama akuwa ekisa akugumye mukwano ebeere entandikwa eri abazzukulu tweyanzege ekkanisa ezo zisaana Katonda bannange mumwongere ku ngalo omubuulizi ku bw'ekkanisa njagala okutwala omukisa guno okwongera okubeebaza olw'okubeera abakkakkamu n'okubasaba mubeere bakkakkamu eddakiika endala 3 zokka tulinawo omubaka akiikirira Kiboga District omwami Dr. Kefa Kiwanuka mukkirize tumuwulirize newankubadde tuluddewo wano naye mukkirize sebone emwanyi tenatuuka ku 15,000 kubanga mmanyi wano waliwo abasuubuzi basobola okweyambisa nga twakava wano ne beeyambisa ekyo nti sipiika yatugambye emwanyi eri ku sente meka ku 15,000 emwanyi ekyali wagguluko njagala twogeza amazzi ekirala mu bino ebyobufuzi ebifuzi bye tuyina tetwagala kulimbalimba bantu basaba ne banyama tetwagala kukola ki kulimbalimba bantu n'owekitiibwa Kyagulanyi yagamba nti mulondo oyo abakoledde bw'abawa NRM mumukole ki mumulonde nga mukugenda kulonda Dr. Kefa Kiwanuka akola amakubo agayitamu buli muntu yenna ekirala Mukama wange ajja kubyogera naye njagadde kutangaazamu ku bino ebiri ku woofiisi waliwo sola zitundibwa emitwalo 27 Mukama waffe omwaka wa Parliament yatukolaganye n'ekitongole ojja na mitwalo 5 n'endangamuntu sola n'ogitwala eriko ettaala 3 naye mbasaba mujje ku Lwokubiri emitwalo 27 ojja n'emitwalo 5 n'endangamuntu ojja ku woofiisi basaba ne bannyabo ku woofiisi ku One World nolekye mukkirize olwo bangambye vice wa district atuuse naye tusembere wano kubanga obudde bwatugenzeeko naye nsaba lw'okutange ndi mulimi abasuubuzi abali wano temweyambisa ekigambo kya sipiika ekirala sipiika mukwano gwange nnyo naye twetereeze ekiseera kye tulimu kyakukolera abantu si kyakulimbalimba bantu onfuna bulungi basebo ne bannyabo n'olwekyo mukkirize basebo ne bannyabo vice chairman wa district ajje akungubage kale wange zaalunda bazi bannange mwenna sebo omubaka waffe wa Parliament Dr. Kefa Kiwanuka
abakulembeze mwenna biki byammwe ebyenjawulo, minisita wa health, Jajja Kate district councillor, bassebo ne bannyabo kitalo nnyo kitalo ddala ekyokuviirwako mukadde waffe ono. Ffe abakkiriza tugamba nti Mungu bw'atyo bw'asazeewo, Katonda yatuwa ate yajjawo, etwava ate mwe tudda. So ntuuse okusaasira kwange eri ab'enju eno ab'emikwano tibanaye kitalo nnyo kitalo ddala, naye bw'atyo Katonda bw'asazeewo, tubakwasa Omukama Katonda abagumye. Bassebo ne bannyabo, nze Niyonsaba Jacqueline, ndi kansala omukyala akiikirira Gombola Nakasozi ne Mwanga ku lukiiko olukulu olwa disitulikiti yaffe y'Ekiboga, ate nze vice chairperson wa Kiboga district. Bassebo ne bannyabo mujja kunsonyiwa engeri obudde gye bugenderedde, ngenda kubanga kwesa ebigambo bitono nnyo, naye nina kye sisobola kulekayo olw'okuba tuli mu mbeera ya byabufuzi oba akalulu kabinze tulonda akamyufu mu Gw'omusanvu omwaka guno. Bassebo ne bannyabo, njagala okubategeeza Niyonsaba Jacqueline nze omu ku bakyala abeesoboddeyo okwesimbawo ku kifo ky'omubaka omukyala ku kadi ya ENAM mu paalamenti. So nga mbasaba akalulu kammwe, mbasaba okuneesiga, ndi mwana nkomero nja kubaweereza bulungi ate n'okutwetegereza ennyo nga mutulonda. Abamu bali mu kutunyoomerera olw'okuba nti bagamba ffe ssente tetulina, ne baagala batunde ensi yaffe, batunde disitulikiti yaffe, naye tubasaba twetegereze ennyo, tutunulire obuweereza awo nno Kiboga tukulaakulane. So nsabira omwoyo gw'omugenzi Omukama akuwe ekimula ekitaggwaawo, amusonyiwe byonna ebyamusobako. Ssebo ne yakoze ku mavugoni nawe wano emitwalo gyange 5 bannange, zezo ze tusobola ffe ku levo yaffe, naye tubasaba mututegeere, tuli baana bammwe, tuli bamanya. Bakadde bange Kuluza Alonda ate era ne Kanyadde ate ne Mukwenda, Foma Mukwenda, bakadde bange mwenna ab'olujja luno, abakulembeze bannange abanga central government, vice chairman waffe wa district Niyonsaba, ate era ne mwenna emitendera egy'enjawulo n'abakulembeze baffe aba Ssaabasajja Kabaka mu mitendera gyammwe egy'enjawulo. Mukama mulungi ekiseera kyonna. Oluusi kinkaluubirira okugamba nti Mukama mulungi mu kiseera nga kino, naye ye enteekateeka ye. Ebimu oluusi by'aba asazeewo bitusanyusa, ate oluusi by'aba asazeewo ne bitulekera amaziga. Kitalo nnyo nti olwaleero Mukama kye yasazeewo tuli mu maziga. Kitalo nnyo bannange, kitalo ddala. Natuuseeko dda wano ku makya, naye era ne mbuuzaako ku baabaddewo, era mbadde simanyi nga naasobola omukolo okugusanga. Tubadde ku by'okujjukira omwoyo gw'omugenzi Supreme Mufti Zubair Kayongo, era gyenva mu kiseera kino. Naye njagala okusaasira ennyo, okusookera ddala bannamwandu, kitalo nnyo ekya munnammwe. Njagala okusaasira ennyo bamulekwa, bannaye bamulekwa, kitalo nnyo, kitalo ddala. Njagala okusaasira ennyo bakadde bange, ono nno mu ngeri emu oba endala nange abeera muganda wange, kubanga bakadde bange Zaalunda ne Kanyadde baali ba mukwano nnyo ne taata wange Nelson Kibuuka, ndowooza abasinga wano mwali mumumanyi. Kale no bataata mbasaasidde nnyo, kitalo nnyo bannange, kitalo ddala. Naye njagala n'okusaasira ennyo abooluganda, abako n'ab'emikwano mwenna kyo kikwatako bannange, kitalo. Abavudde e Kampala bannange mwenna, kitalo. Kitalo nnyo ekya munnaffe Ssempijja atuvuddeko ku maaso. Naye tulina okukkiriza ng'omubuulizi bw'abadde atugamba wano nti olumu tulisinkana nga tweteeseteese bulungi okugenda mu maaso ga Mukama waffe Yesu Kristo. Naye wakati mu maziga twebaza Katonda olw'obulamu bw'amuwadde munnaffe Ssempijja mu nsi muno. Mukama yeebazibwe, emyaka 47 gyamutambuza. Twebaza Mukama ne byamukozesezza byonna ne tunaamujjuukirirangako. Nze nno badde simumanyi nnyo, naye be nayogeddeko nabo wano ku makya
babadde bamutendereza nti abadde musajja wa kisa ate mu ngeri endala nga musajja akola ebyamagero. Sinnabitegeera bulungi naye babadde bamutendereza. Kale nno twebaza Mukama amuwadde obulamu mu nsi muno ate era abadde amukozesa ebyamagero. Twebaza Mukama n'emikwano emingi gyamuwadde. Mwenna okujja wano okuva mu nsonda ez'enjawulo kitegeeza nti abadde musajja akolaganika naye. Mukama yeebazibwe obulamu bwamuwadde mu nsi muno. Obudde nga bugenze sijja kwogera sempijja. Mukama amuwe ekiwumulo eky'emirembe. Omubaka mumwongereko mu ngalo. Basebo ne banyabo tunaatera okutuuka ku nkomerero y'enteekateeka y'olunaku lwa leero. Naye nsaba mukkiriza obugumiikiriza bwe bwayolesezza tusigaze eddakiika emu n'ekitundu zokka. Omuko Ivan ow'essogolero akwasizza Ssaalongo Zalunda ne Nnaalongo Zabbuli 23 n'aweereza emitwalo 5 giyambeko mu nteekateeka eno. Omuko Musa Sebwana ku bwa Justin Nakaweesi aweereza olubugo lwa Kimote lumu luyambeko okuwonya omugenzi empewo Sendiwala Moses Magombe. Omwami Boogere Charles asasidde nnyo Ssaalongo Zalunda abooluganda abako n'ab'emikwano n'aweereza emitwalo 4 giyambeko mu nteekateeka ey'okuziika. Buli ali wano nsaba agende n'obulowoozo buno bubiri. Akalowoozo akasooka ka PDM nti omuluka gumu baguwa obukadde 100 buli mwaka, naye buli memba wa paalamenti ali mu NRM bamuwadde obukadde 100 ye ng'omuntu. Kitegeeza omubaka wa paalamenti asinga abantu abali mu muluka, ate ng'abantu abali mu muluka bagenda kuzzayo akakadde akamuwaako n'amagoba, naye ate ye obukadde 100 nga tagenda kukola ki? Kukomyawo magoba. Gavumenti etuyambye. Ekyokubiri ekisembayo akalowoozo kano mukatwale. Ffe batabani ba Kyagulanyi twajja okubabikkulirawo kateni enzirugavu. Ebigambo bye tubabuulira bya bunnabbi. Miliyoni 10 ezo baazibawadde bayise etteeka ly'emmwanyi nga bwe lijja bulambalamba. Era nsaba mukkirize mujje tugende tuziike abayisi nga mugenda okulembera omukolo guno. Abayisi mujje tugende tuziike. Abayisi mujje tugende tuziike n'omugenzi tuve wano ng'obudde bukyakola kimanga obudde bwatukuttegga. Abayisi tiimu eno mugikwate. Mbeebazizza nnyo olw'okujja. Obuzindaalo sigenda kuba muntu mulala kubanga olwaleero si lwantalo zaalyabufuzi. Webale nnyo okujja tulaze omukwano basebo ne banyabo. Naye ye mmwanyi yammwe omusayabe nale. Munna bizinesi tumbula bizinesi yo ng'olanga naffe wano ku Wonders Just ku ssente ntono ddala olw'ofuna obukadde n'obukaddiwa bakasitoma. Mulimu ki gw'okola? Duulanga naffe tojja kwejjusa. Nkiddamu tojja kwejjusa. Okumanya ebisingawo tukubireko nooti 755 57 44 18. Wonders Just okuyamba guba mutima.